family ya Kyagulanyi as we speak right now yesinga okubeera divided mu Uganda. Banji nnyo tebamwagala mu family ye. Bobi Wine became a national issue. Ontegedde. Era tetumudiscussing nga Kyagulanyi family. Tumudiscussing nga Kyagulanyi the inspirant of presidency. Kati gwe Eddie Yawe tetukumanyi tetukweta something national kiba kya ggwanga. Eggwanga terikoma mu kafamily kammwe. Eddie Yawe si ye family. Eddie Yawe is Eddie Yawe. Gwe batandika okuŋŋamba mbu family yo bagivumya kubanga politics. Batandika dogivuma nga Bobi Wine ali mu music. Tetunoonya muntu yasomesa Bobi Wine. Tunoonya president wa ggwanga. Yayamba muganda we. Kati yali agala muganda wani abamuyamba. Eddie Yawe musiru. Yali agala muganda wani abamuyamba. Kati tabyogera mu mutima mulungi. Byogeza mutima mubi. That's being very stupid. How do you even come out to tandiko gamba Bobi Wine nze namuyamba mwali ludda wanga alonda ensenene. Wali oyagala ani abamuyamba. He's your brother. Statement ezo z'abantu b'amaalo. Si z'abantu bategeera nga ye. Was Eddie Yawe, I respect him. Naye ezo statement z'abantu b'amaalo. Bw'oba muyamba Bobi Wine omuyamba kumumanyiira. Bano bafuutu soja b'oli mu kuzalawa. Be bamukoze. Ontegedde. So be respectful. Understand wummula mwami yawe. Just rest in peace. Babuuzako mwena bakyekumidde ku media. Omuweereza we Muzeeyi Masembe. Nsooka okwebaza bonna ababaddewo mu mbeera gye mbaddemu ey'omwaka omulamba. Neneebaza Mungu olw'okwanukula essaala kyano okuba yakomyewo. Neneebaza Obote. Zo neebaliza ki weebaze Katonda. Katonda nakyo obulange neebaza Mungu okubeera nga yanukudde essaala kyano neekomawo. Mu kwebaza Mungu neebaza Obote okubeera nga mbadde naawe nga nfuna views. Omuntu yenna awa omuntu content z'atayagala kulaba kuba bangi wawe yaŋŋambako mbu tolina views content wange mba nkuwa wabwereere. Naye nkwebaza era nsaba Mungu oyo eyakoze ebyamagero n'akumyawo kyano akusasulemu. Ajja kunsasula. Kyosinga okwagala. Ajja kunsasula. Sikimanyi. Ajja kunsasula. Ye Allah yamanyi gwe ky'omusaba. Ajja kunsasula nnyo kuba Obote twali tetwemanyi. Kituufu. Era naye nakwekangira ku seeti. Okimanyi nakwekangira. Omanyi Olasitolo namwekangira ku seeti. Nali mulabyeko. Kati namulaba wenti. Nate nga ndudde okukulaba. Wait a minute. Who is this guy? Naye nze omanyi nze Katonda yampa kintu kimu positivity. Nze buli kintu kyonna nkiraba bulungi. Ne bwe kiba kibi kitya. I look for the good into that because naturally Katonda yatutonda nga tuli nga tulina kubeera positive. That is the natural way how God created us. Kyovula nti abantu babaziika buli lunaku. Okimanyi buli lunaku abantu bafa. Buli lunaku. Naye wali olabyeko omuntu agamba nti kyagala kuzaala. So pain eri omuntu yali badde agamba nsaagala kuzaala bannaye kulaba ku mwana wange ng'afa oba omuntu wange ng'afa. Okimanyi waliwo abakazi abafiira mu ssanya. Kituufu. Okitegedde. Naye ne bwe babanga omukazi yalabye munne ng'afa. Okitegedde. Era abayagala kuzaala. Okitegedde. Abamu abantu tulina ebintu ebiri very funny mu bulamu ebibeerawo. Ku luguudo okwolabako ekimu ku ndwadde esinga okutta abantu. Motoka ezo. Boda biki motoka twatugende. Naye buli muntu afunamu akasente ayagala kugula mu motoka. Okitegedde. So positivity mu bulamu is what makes us. Nengo okimanyi. Kati bw'oba toli positive mu bulamu you are living on another planet. Kati gulaba kiki oyogeddeko ekya kyano okuba nti ebaddeko abantu batono eri gye tubaddeko. Mu bulamu weetaaga omuntu ago akutegeera. Era webale kuntegeera. You do not need many people. Weetaaga omuntu ago. Kati nze kyano yange waliwo omuntu omwera yaŋŋamba waliwo kyano yange nina bagiyita society media. Nakagitandika mpya. Tenabala kuweza mwezi oba. Kati naye omuntu omu yadda ŋŋamba amaanyi oteekamu mangi n'ekyano ekyakula gireke beera ngo amaanyi ndaba oteekamu mangi. Ogitambulira kuba namugambe ndi mugundi eno badde noonya ku content wa society. Nabadde Gomba. Naŋŋamba ogenda otya Gomba? Kati how much money did you put?
ne mugamba it's not about that nanga kuna kulabika naleka abantu good ye nene y'abantu yerika abantu 10 mu 10 oba mu mmeka ne mugamba gwe njagala okole bwoti ne mugamba gwe abantu abo bankunganyize mbasanga ologulawo 10 ekyo kyokka baina we batudde gwe bankunganyize mbasange waawo n'abatano bayinza okujja njogere exactly waliwo n'abantu batasobola kunganya abantu babiri wamu bwe bati waliwo n'abatasobola kunganya bameka batano. So the idea is mu nsi tetwetaaga bantu bangi, you just need one person or two people abakutegeera because waliwo Katonda kuba ye Katonda omulaba ye Katonda abakumanyi ne bwoba oli ku street ne bwoba oli wekka ne bwoba tewetaaga people era abantu simanyi lwaki ekintu kivadde mu bantu ekyokulowooza nti nina kubeera n'emikwano you need masses. No, you just need one person nga wa mugaso nga yakutegeera nkufuna omugaso gwe guva mu kutegeera kubanga osobola okubeera naye nga takutegeera kitegeeza taba na mugaso naye gwe weetaaga akola ki akutegeera ne waba talina kyakuwa ne waba talina ki somehow somewhere asobola okujja mu kiseera ekisinga okuba ekizibu. Era webale kunzikiririzaamu kuba waŋŋambanga one day kati day teyatuuse Allah yajjanukudde teyatuuse deyo gye wali ogamba one day Allah yagitaddewo teyagituusiza kuba waŋŋambanga tukole nenkukeezanga tukole siina 10 kyenkuwadde mbuki tewali ebyo naye ng'oŋŋamba one day things will be okay. And era kyeŋŋamba ne n'omuntu atulaba one day gwe kyogoba kasolo kikkiririzaamu kati teeberezaamu senga wazikiza n'ogamba banne kanzire mu bintu ebirala YouTube mbonyebonye nayo njituusiza we yandibadde mpeera ku kasente ate bagitutte kwali kubulako we 2 ofuna awaadi game bakute kitegeeza kyali kijja kutegeeza kati wali otandise okulengera kuwoolaga katate n'obuukira ebirala kyokka bino ebirala by'obuukira nabyo birimu abakugu baabyo kitegeeza ate ozzeeyo ku 0 naye bulijjo kyamagezi to believe first of all in yourself but second to believe that God is watching you ate n'okusigala ng'okola ekyo ky'olina okukola because ebintu ebimu tubitandika naye baana baffe bagenda obifunamu byobale kunzikiririzaamu kyenyinza okugamba era mu mutima gwange neetaddemu ebbanja makkati y'abantu ababadde basazeewo okumbeererawo mu mwaka omulamba nkubuulira mazima nga nina views 3 views gundi naye ng'oŋŋamba content tubawa mulungi content tubawadde mulungi one day because as long that's another thing nti don't compromise the quality of what you give onchegedde to compromise nga kyowa bantu in the name of kasabatono be balaba tukoleyo kantu kadakiika 5 tebyetaagisa nnyo maanyi manja still do your research abantu bawe ekintu nga kyabuvunaanyizibwa nga kirungi nti omuntu ne bw'aba omu nga yakirabye kakimusanyuse nze part of why I'm resilient nakulira mu theatre yennyini mu theatre era bw'osanga theatre artist omusiru omanya nti oyo yali tajja kugeziwala okegedde nti fe mu theatre patience kikulu piece emu eyaddakiika ya ssaawa emu n'ekitundu tugipracticingira emyezi egi ekitono ennyo naye nga mugenda kukola ssaawa emu piece era ffe tosobola tukyamukirako nti okeera bukezi ku makya obuta compromising quality. That is one. Nkwebaza to compromising quality. Osigadde oteekamu era badde nkusaasiranga ne oluusi ne nkugamba tuli eno n'olinnya bajaaji yo n'ojja naye nga tebigatta bw'oba ng'obadde mu calculation tebigatta naye n'ogamba it is what it is okitegedde so twebaza Katonda yoyo Mungu twebaza Katonda okuddamu essaala zaffe kubanga ffenna tubadde tusaba nga bw'osaba nga bwensaba nga bwekusaasira nga bwenneesaasira okitegedde naye nga ngamba ekintu kimu nti wanodde Katonda ajja kuddamu essaala ate nga ndi sure nti ekintu kimu I was very sure
ekyo kyo mbadde very sure nti one day tugenda kufuna in whatever it is oba yandiyitiddewa naye yategere nti one day tujja kubanga twogedde bye twogedde bituuke ku bantu abatuufu as simple as that because for at the end of the day tewali wano kyetwogerako kyetutali sure because soka tumanyi kyetwogerako tuli sure we are sure 110% tetuli mu kuwemula anti tugenda wemula omuntu ate nkwebaza n'ekintu ekirala kyenakwagalako ekyebiribiri ebyobutawemula biri kubanga abantu bangi nze waliwo neyangoba ku channel lwa butawemula mbweyogera nnyo ebyamagezi naŋŋamba abantu tebabyagala ebyo ne mugamba olimba naŋŋamba tebabyagala katolaba babiraba bame katolaba wendeeta gundi agira ne mugamba goleeta gundi ogwo oba ofiirako oyo naye ennaku zino mulaba twebaza Mungu omanyi waliwo kye bayita good and right kakati most people care so much about good but right is the way to go kati osobola okuba n'ekintu nga kirungi omanyi nti okukeera ku makyano nga buli muwala omwebakako kirungi list bawandiika nobawandiika naye omanyi nti nno si kituufu otegedde kirungi kiwulikika bulungi n'obwenzi bubi naye si kituufu otegedde kati abantu baffe abasinga bafaayo nnyo ku birungi ne beerabira ebiki mu bulamu bwaffe ndowooza tubulamu akagambo kobadde tulonga okuŋŋamba aka one day okimanyi nti nno ennaku eyinza okukulumira emyaka nga 3 ng'ennaku ekuyonta butaaba n'ogaggawala mu myaka egi ne weerabira nti wali obaddeko mugundi era abamu beerabira nnyo ne batayogera na kwogera nti baali bakibaddemu ontegere bulungi ti ennaku esobola okukulumira emyaka 10 ng'ekuluma bulumi ogw'ekkumi n'ogumu n'ogaggawala omugwokubiri n'ozimba ennyumba mugwokusatu n'ovuga emmotoka yonna gy'oyagala n'owassa omukyala gwe wali oyagala n'obeera nga atabona era ng'oli bwakusanga n'omugamba nti munnange nno nali mbaddeko awo nga siinaamu ssente nga tasobola kikkiriza okyeke kyengeza kukugamba nti ebirungi babikolerera Allah yatuwadde ekinene kitubadde tusaba ffe tubadde tusaba kirala okimanyi nti ffe tubadde tusaba kirala tusaba iti egi nti vidiyo etambule kubanga bwaka waffe tumukola bulungi kumba aleeta ekinene ekirina otuuzibwako oyo omulungi nedda naawe kati kyekiri Katonda nti akubulesinga okusinga ne bwe wali olowoozezza nkufuna okitegedde goza akubulesinga mu ngeri kati ffe bye tumusaba abaabiraba naye ng'oluusi agamba kyovula waliwo abaana bayimba ne bagamba twabaza Mukama olw'essaala zaatazzeemu bw'okimanyi nti essaawa eno essaala eri singa yagiddamu ate kyekyandibadde kirungi nnyo ng'eno kyeva baakayimba nebaza essaala zotazzeemu kubanga olumu essaala kati waliwo essaala simanyi nebyo nebyensabye n'otabimpa nze mmanyi gwe Katonda okitegeera nti kati oluusi bw'oba osaba gwe oba oyagala kiri naye Katonda ate nga yakutegekedde kino kati okimanyi essaala yaffe singa Katonda yatuwadde omukisa gw'okulondawo nga kyo kyemunsaba sikyabba kino mugenda nakiriwa nakyo okimanyi twandigambe tuwe kino bijeto kyetusasaba tuwe kino babe tuwe kino kitegeeza yatusinga okutegeera kati ogwaffe gwakumusaba kumuweereza nagenda mu maaso nga woyogedde ku kigambo okusaba tutandikire ku baana abato kyemmanyi abaana bayinza okuba ekinene ennyo emyaka nga 13 abagenzi wa principal omwana yamenye kabookisi ke n'ajjamu emitwalo egi n'agitwalira principal nga yafunye ennaku ku mutima olwa Bobby Yanga famire ye okubeera nga basula bubi enkuba bw'etonnya ennyumba eyitamu amazzi ekyebuuzibwa omwana we waawa baabadde bavaawa saakitegedde naye politics wakwegendereza politics wakwegendereza buli kimu kisoboka nkufuna bukya ku makya ne batega omwana oyo bamuwa ekyenda ngazze kulabisa omanyi mwayingira mu politics w'okulabisa
So it is very very possible okuba nti omwana asobola okujja okubalabisa. Remember waliwo discussion y'amaanyi nnyo egamba nti Bobi Wine asibisizza abaana. Ontegedde? Iyo discussion bweri. Kati discussion eyo waliwo abaginsinuatinga. Ate nga ntuufu with evidence. Kubanga kituufu abasibisizza. Bangi abaliyo because of him. Nga senga Bobi Wine teyajja tebandi badde mukomera. Naye kyokka ate it can also be a tool. It can also be a tool against him. Kyoyogera we kiba kituufu kiba ku side ki bo nga bo abanuupu oba ne NRM esobola obbategayo. Ne NRM ebatega ne nuupu yennyini ebatega kubanga nuupu kati nuupu essaawa eno as we speak nuupu yeeyawuddemu nnyo. Bajjo era Kibuyaga alitikula ennyumba akavulaawo ojja kuwulira ekiri mu nnyumba nkufuna nti nuupu yeeyawuddemu nnyo ate kibaawuddemu is fear of the unknown. Nti balina okutya buli omu alina okutya buli omu yeeraliikirira munne gw'abaliraanye awo buli omu yeeraliikirira munne kubanga tuli mu kiseera ekya ani atwala kaadi. Kakati waliwo obweraliikirivu both sides nti ali munda yeeraliikirira ali wabweru yeeraliikirira bonna waliwo obweraliikirivu waliwo pressure waliwo tension. Already ali mu parliament agawo oba baginziriza nona ayagala oyingira waliwo ayagala okuyingira oba bagimpa. Kakati waliwo tension nnene nti so many things will happen. N'omuwagizi agamba oba tuwaani. Kati so many things are happen. Amuwagizi talina nnyo buzibu kubanga abawagizi baffe baayonooneka. Oli kasaba muwa kaadi. Ate nze kye ndi mu kusomesa abantu nti nedda. Tuwe busobozi. Tuwe busobozi. We need that. Tetukyetaga muntu kumuwa kalulu. Nze waliwo abantu mu NRM besasobola okuwa kalulu. Ate waliwo era abantu mu nuupu besasobola okuwa kalulu. Waliwo abantu besasobola okuwa kalulu mu gundi mu DP. Munteekede bulungi nnyo. So saagala nnyo era nze saagala nnyo bibiina. Nze njagala nnyo gundi individual merit. Tulekerawo okufokasinga ku kibiina, fokasinga ku muntu yenga ye. Yes. Ekibiina kibeereko ne percentage naye n'omuntu abe ne percentage esinga okuba kubanga at the end of the day agenda okuweereza si kibiina. Nuupu ye ejja kukwata omuntu emubawe. Naye kati mwe muba mulina omulimu gw'okukola ki? Gw'okumulonda okulaba ontekete bulungi. Naye olw'okuba temwagala kibiina kyammwe kiggwe era mumaliriza muwadde ki? Muwadde ono gwe bawadde kaadi. Ono gwe muwadde kaadi. Kyokka ate ne nuupu naye ekimuweesa kaadi tebatunuulira busobozi bwe mu community. Bo batunuulira nnyo agenda tugirayo ekifo kyaffe. Because mulina okutegeera nti tulina interest. Buli muntu alina interest ezize. Ekibiina ng'ekibiina kirina interest ey'okugjayo ekifo. Ye interest esooka ku kibiina. Kyova olaba nti baakugamba nti gundi baamubuuza olina ssente meka ku akawunti. Ku ground kwoli nti kwoli. Oli wa nuupu, there's no doubt about it. Olina experience ogirina. Osobola oweereza abantu nja baweereza. Ssente olina meka ku akawunti ezigenda okunoonya akalulu. Kyonga ekibiina bye kitandikirako. Ekibiina and that is the truth. Era principle Kyagulanyi ensobi gy'asinze okukola bwe butabeera mulambulukufu atya mu bintu bino ng'abinnyonnyola abantu n'abalowoozesa ekirala ng'ate ekiri ku ground ekyaddala kirala ontegedde so ng'ate si kya bulabe. Waliwo ebintu ebimu bye tulimbiramu naye nga si bya bulabe nga ne bw'oyogera amazima toba na bulabe ku kyo okitegedde bulungi nnyo. Era we wali ensobi nuupu ng'ekibiina kiremeddwa okugamba abantu amazima. Kati ag'amazima ge gabaleetedde okubeera n'ebizibu bino nti n'ababalumba babalumbira awo mu mazima gano ge batayogera. Babalumbira awo bwe muba mugamba bwe muti ate kino nga kiri bwe kiti bwe muba mugamba bwe muti ate kino nga bwe kiri bwe kiti okitegedde bulungi because tegeera nti enemies omuntu bw'aba akulumba akozesa ekyo kyamanyi ng'obunafu bwo kyasinga okukulembeza because kyayagala okukuba. Kati ate kyege mazima gali genkugambye nti bano baagana okwogera amazima. Tolaba NRM yavuddeyo negamba
nti kaadi yaffe tugitunda ssente bwezi clearly woba ojagala gigule gigule tewali nsonga lwaki Nuupu tekeera ku makya n'ebeera nambulukufu ku kaadi yaayo okusinga okutandika obiwulira mu ŋŋambo kaadi bagitunda because ekibiina kyonna mu nsi kitunda kaadi. Trump teyandifunye kaadi y'abasajja abo bagundi yagigula buguzi. Ekibugu kimuweesa kaadi mugagga nti akalulu asobola okukanoonya n'akawangula kyekimuweesa kaadi si lwakuba nti ategeera nnyo. Tulekeraawo okuba Nuupu mbu etunda kaadi kakati ate Nuupu ye yeekubya kuba yeeraga situunda. Nuupu eraga nti y'abantu teri kibiina ky'abantu nti no kasookola ekibiina kivula nze nawakanya ekibiina. Kati bo bano bakola bwe bati Nuupu yagenda nekola ekibiina naye nesigala n'omwoyo gwa people power ng'ekisinde ontegedde wekiri nti bo basigala mu kibiina kiba ne order. Ekisinde kibeera ku individual merit kivula nti Bobi Wine twamulonda tewaliwo Nuupu tebamulonda yalondebwa. Kakati ekibiina kibeera ku individual merit ekibiina kibeera ku finances because mulina okunoonya ssente zibeezaawo ekibiina. Ebibiina ebimu bipangisa mulina osasula rent, ebibiina ebimu byetaaga entambula mulina okugula amamotoka, ebibiina byetaaga amasuuti mulina okugula amasuuti, ebibiina byetaaga ebintu bingi kubanga ekibiina kyo kiba ne structure nkufuna. Ontegedde mulina abakozi mu Nuupu abakozi bakola obukozi nga ye mukozi kuba ekibiina kiba kirina accountant ng'oyo mu kibiina alina okubaawo, secretary alina okubaawo. Ye teyeetaaga kuba nti oba ali mu struggle oba biki ye mwamuleeta professional to work alina osasulwa omusaala ogutali mutono. Ontegedde bulungi nnyo. Kati ojja kugenda okwetegereza nga buli mwezi gumu bwe guti mulina nga Nuupu okufulumya milioni 210 okusasula abakozi bano bonna. Osemba kaadi bazitunda sente zivaawa kaadi bazibaguze. Gwe naawe atasobola kugula kaadi ki ekikuleeta? Abaana bano abazze bwe baba nga kituufu kuba naawe sente z'ofuna kankusaleko kirimi katono mukwano gwange naawe sente z'ofuna ng'oyiseemu ng'okoseza kaadi y'abantu it is your money. Tobawaako zizi sente zo obawaako ka percentage zesigaddewo abaana bo ne bagenda ne bacyakala n'ogenda mu gundi n'ogenda si sente za community si sente za community sente zo. Kakati gulaki tuyagala kuwa bali kaadi tuyagala kusasula kaadi kugigula. Nuupu eveeyo kaadi ya Nuupu kati ate kaadi ya Nuupu ya bbeeyi nnyo. Nuupu kati okuwe kaadi y'NRM n'okuwe ya Nuupu otwala yaawe ya bbeeyi nnyo yeriko akatale kali waggulu. Okuwa eya Nuupu neya FDC bakuweeruwa ogenda neya Nuupu okumanya nga ya bbeeyi ne Bobi Wine yasabako ku ya DP ne bagimumma n'asaba ku ya FDC ne bagimumma. So that's how expensive it is. Kakati bano Bobi Wine kyakoze ensobi ne ttiimu ye kwagala kukifuula libbulo nga tekiri. Kati abantu batandika okukutomera nga bakutomeza ebintu ebya bulijjo. Kati ono omwana yagenze ewa maama gundi ewa Bobi Wine yatutte emitwalo 4 lwaki yagitwalidde maama waani Bobi Yanga tamumanyi ate kati gwatamanyi yategedde ati ebizibu byalimu yalabye video ate kati era yandibadde anoonya oli. Omwana ono bwe kiba nga kituufu ng'eyazireese mu mutima gwakugira yasize ekifaananyi ki ku balala Bobi Yanga bwe yabeererawo abatasobodde wadde oleeta amazzi. Of course kirimu sides zonna nga bwe nkugambye kirimu okulabisa, kirimu omutima omulungi, kirimu n'okwongera okuzuukusa abantu. Ontegedde nti mu side y'okulabisa kyalabisiza Nuupu. Kati simanyi oba kyabadde kigenderere oba tekyabadde kigenderere. One ekyagundi ekyobulamu obwa bulijjo abantu baffe bagenda mu makomera kituufu
era ne bayita mu kiseera ekizibu. Kati Bobby Wine alina ensonga bbiri nti Nuupu eyo erina amateeka agalabirira abantu baayo ababa bali mu buzibu era erina enteekateeka yaabwe. Ne kati oli maama wooli kitegeeza oli maama third party because kati Nuupu bwe beerabirira ejja kulabirira family yani ya Bobby Wine. Tegenda ate kulabirira bantu ba Bobby Wine. Okategedde nkufuna. So by structure nebe kuba ku mu bitongole bimu bye tukozeemu ebya government for example bayizo bagamba nti bw'ofiirwa omwana tukola ku by'okuziika. Ontegedde bw'ofiirwa taatawo tukola ku by'okuziika, bw'ofiirwa mukazi wo w'empeta tukola ku by'okuziika, bw'ofiirwa kitaawo akuzaala tukola ku by'okuziika. Naye bayinza okugamba nti tetukola ku by'okuziika bya anko. Kituufu. Gwe ne bw'onnyonnyola n'obagamba nti nedda ono naye taata wange kunkuza ye yankuza ye muganda wa taata. Ne school fees yawaayo. Tujja kukuwayo amabugo ga miliyoni mmeka? 2 oba 1. Ffe tukola kwani? Kubanga bali bali ku third party kati. Oyingidde third party. So kati Nuupu onoonya w'oginenyeza ne wabula. Bagikuba nnyo. Anti oli najja n'agamba bo be bakola ensobi Nuupu ye yeekubya. Nuupu ye yeekubya nazisanga nali ku Nuupu nandibadde ekyo making a very clear. Kuba bajja mbw ate ono omwana yababeererawo lwaki famire ye yeekubya. Bwe yali abeerawo yabagamba basayine ku contract nti bagenda nabo kumubeererawo because oli mu struggle ya ggwanga. Ontegedde struggle ya ggwanga si struggle ya Nuupu oba ontegeera bwe nkuvugiramu eyo layini. Kitegeeza omwana gwe baakwata byonna ebyakutuukako bikusaanira because olina ne fayiro mu kooti. Kati nenya kooti eyakusiba. Ontegedde lekerawo nenya Bobby Wine mbu tayange bali wabweru mbu ye yakola ensobi okuba owuninga. Because Bobby Wine si yasiba abantu kooti oba okategeera. Saagala muntu akifunemu manye abantu baffe balina mu mitwe eminafu bamanyi okwagala okutomera ebintu. Kooti yekusiba si Bobby Wine si Museveni yakusiba kooti. Saani yakusiba kooti. Kati gwe lwana ne fayiro yo. Bw'oba tolidwedde kulwana na fayiro yo kyeki kye tubajjukiza nti ffe abanafu tusigalayo eno ne tulaba. Nze struggle gye nnyingiramu struggle ki yakunoonyeza abaana bange mugaati, mmere, kusasula renti wange, landiroodi amanja, bye bibimbeeramu. Buli muntu alina struggle ye. Buli omwana alina struggle ye. Kati bwe batandika okulwanira struggle y'abantu sooka kakasente gwe wammwe ebibyo byatereera. Ontegedde nkufuna. Bobby Wine yasooka okukola golooza Bobby Wine yakategeera nti gavumenti enyigiriza. Gwe lwaki olowooza yajja kati ng'amaze ozimbira Babby ennyumba n'abaana ne bamusiba emyaka 10. Waliwo alina wooteeri abaana gye bayinza okuggyako kyokulya, alina amaka tewali landiroodi agenda kujja bagoba, alina kino alina kiri, alina emmotoka ezijja otambuza abaana bagende ku ssomero, alina byonna. Akawunti kuliko akasente. Awo wenkubuuliza kyekyavumiza Eddie Yawe omanyi abamu politics yabatomera butomezi tebamutegeera. Politics is a game. Is a chess game. Waliwo ebigambo bitalina kwogerwa ng'otidde olw'ekyo ekiyinza obivaamu. Ontegedde waliwo ebintu bye batayogera mu politics. Eddie Yawe agamba muvumye nnyo famire ye ya politics. Kakati mpuliriza bulungi. Eddie Yawe si ye famire. Eddie Yawe is Eddie Yawe. Abamuvumye baba atunuulira. Tatunuulira family because family ya Museveni gye basinza ovuma wano mu Uganda. Babbi bakoze bati but buli kintu kijja ne cost. Everything comes with a what? Cost. With a cost. Otekedde bulungi nnyo. Otekeddwa okubaako ky'owaayo okubaako ky'ofuna. Ontekedde bulungi nnyo. Gwe tojja kulowooza nti ogenda kubeera ku receiving end. Ontekedde bulungi nga gwe just receiving buki?
bulisivinze kati gwe botandika okuŋŋamba mbu famire yo bagivumya kubanga politics batandika dde ogivuma nga Bobi Wine ali mu music. Ontegere bulungi nnyo. So oteekeddwa okukkiriza kati gwe goba muganda wo mu byobufuzi. Anti Ovola yabagambye mwali ludda wa nga atunda ensenene. Anti nkugamba kakati ye yatunda ensenene n'atuuka we yakola ki? We yatuuka. N'atuuka n'ayingira ebintu by'eggwanga. Kubanga Bobi Wine ne bw'olaba tumudiscussing kuba tumwagala oba tumudiscussing kuba tumwagala nnyo. Tumudiscussing kubanga wali ku public scene anytime asobola okufuuka president. Ontegedde? Bobi Wine gusobola okukuca ku makya. God forbid tuyinza kumanya bintu ntegeka za Mukama n'afuuka president. Tetusobola kuba na president gwe tusobola kwogerako. Era abantu ng'aba Ediyawe ba Ediyawe bajja kubeerayo mu bwa Ediyawe bwabwe. Ontegedde? Nga ffe wano president waffe Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Si Ediyawe. Kati gwe Ediyawe tetukumanyi, tetukwetaaga, nawe totwetaaga. Gwe kumaakuma famire ono mu musaddaaka ye mwamuwaayo. Obusajja buli awo tobumanyi. Famire ya Kyagulanyi as we speak right now yesinga okubeera divided mu Uganda. Bangi nnyo tebamwagala mu famire ye. Bangi nnyo. Baganda? Gwe Ediyawe yakulaze nga abyogeza mukwano. Anti Ovola yatugambye. Oba yabyogeza nnugu. Gwe wabadde olaba. Wabadde olaba ennugu, wabadde olaba omukwano. Ono gwe musuutasuuta ye yamusomesaako kati mumugende empola. Mpulirize ebigambo bino. Tetunoonya yasomesa Bobi Wine. We are not looking for somebody who tetunoonya muntu yasomesa Bobi Wine. Tunoonya president wa ggwanga. Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga yajja ne yeesimbawo si ffe twamugamba. Mwe mwanditudde ewammwe nga family senga mwali connected bulungi mwandibadde musooka kutuula nga family. Nga tojja. Ne mugamba nti bajja tuvuma nnyo togendayo mu ebyo bintu. Naye yabayita mu buyisi. Temwamanya na kumanya. Tebalowooza tebalimbalimba Bobi Wine mu banda kuva dda. Ontegedde? Era yagamba. Era Bobi Wine akeera ku makya n'ayingira politics tebaamanya. Ne music yennyini yakola bibye. He has been independent for too long. Ono gwe muvuma yamuyambako. Kumuyamba muganda wo wandiyambyani kati nange yanyamba. Yayamba muganda we. Kati yali agala muganda wani abamuyamba. Ediyawe musiru. Yali agala muganda wani abamuyamba. Gwe no yamba muganda. Kati ekyo kitunyumiza. Ozadde abaana bo oli mu kutugamba nga bo baweredde. Wali agala ani ababaweerera. Muveeko oyo abantu abafaanana bwe batyo nno balaba. Kati tabyogera mu mutima mulungi. Byogeza mutima mubi. That's being very stupid. How do you even come out n'otandika okugamba Bobi Wine nze namuyamba mwali ludda wanga alonda ensenene. Wali oyagala ani abamuyamba? He's your brother. So who else did you want him to help? Ate gwe mukulu. Gwe mukulu wali oyagala ani abamuyamba? Who? Okyekyekyengeza kugamba. Gwe mukulu we. Kati ate tuwaneko nti bwamuyamba. Tuyinza okuba naffe twamuyamba kuba abayingiranga ebivulu. Nedda. Simple thing. Lwaki watugamba tumuyambeko? Wandikubye alamu n'ogamba bannaye mwana annemye. Bobi Wine mukwano muganda wange akoze ki? Annemye. Munkwatireko. Ne tukukwatirako. Ku bimu ebimunyiiza bafuutu soja mugoba mutya Nicky Wine mutalina appointment. Kyekyo kye nkugamba. Bano bagenda ekintu kyayonooneka dda kyabava mu ngalo. Nuupu is a national unity platform. However much tebabikola ki? Tebabitegeera. Kubanga nze nasomesa abantu era bannaye Nuupu erina okumpa ne ku ssente. Bw'okimanyi nasomesa abantu Nuupu nga tebakimanyi. Nkubuulira mazima. Abantu abasinga badde balowooza nti Nuupu kyali kitegeeza Bobi Wine. Ne mbasomesa what is Nuupu. Something national kiba kya ggwanga. Eggwanga terikoma mu kafamire kammwe. Ayogere empola? Agende empola. Eri Nuupu yabadde agenze ku Nuupu. Agende Gombe waawo. Obe magere? Agende Gomba bamugobe. Wajja okujja atuge nagenze Gomba ne bangoba. Agende Gomba. Abakuume Gomba nabo ba Nuupu. Bafuutu soja. Wano bamuzaala Kavule.
Aina omutima gwe yakyogereddemu. Akyogera mu mutima mubi kubanga bo balowooza nti Bobi Wine engeri gyali nti ye mukulu wa Nuupu. Ate ye muto mu family. Bano balina kweyagala nga bwe baagala mu Nuupu. Engeri gyali muganda we. Kati trouble. Ontegedde. Of course benefits bubaamu. Benefits obw'oluganda bubaamu. Nate wojja n'otandika okunjijjukiza biwanyambe emabega. Anti kyekyo kyongabe nti yakyogeredde mu mutima ki kubanga kadeka nkubuulire. Politics is a very weird game. Nagambye nti politics is a game. And it's a game of numbers. Kati Bobi Wine tajja kuleka kintu kimujjako numbers. Bw'atunuulira bafuutu soja ne family ne Mickey Wine ajja kwakusaidia abafuutu soja kubanga be bangi bye business. Kuba kati muli mukono business ye. Remember ye kati naye yateekawo entity ye. Ono agamba mbu ono mwana namusomesa ye nga ye Kyagulanyi tamuyambyeko. Bobi Wine tayambyeko ku Ediawe. It doesn't matter oba muyambye oba tamuyambye. Ediawe alina just kutegeera bintu bitono nnyo. Ontegedde ekisookera ddala Bobi Wine nagambye dda we don't discuss Bobi Wine because we love him so much or because we hate him so much, because Bobi Wine became a national issue. Ontegedde era tetumudiscussing nga Kyagulanyi family. Tumudiscussing nga Kyagulanyi the inspirant of presidency. Ontegedde tetugamba Bakyagulanyi babeereyo eyo bakole ebyabwe. Ffe twogera ku muntu eyeegwanyiza entebe y'omukulembeze w'eggwanga. Ontegedde tetulina feeling yonna ku family yaabwe. Nze n'abakwano bange baganda ba Kyagulanyi wano yampeereza ku message n'aŋŋamba lwaki ojjonkera struggle. Ne mugamba gwe oba okyagala okubeera kyali wange nze ndi available era ndi kyaliwe era nkwagala nnyo n'omutima gwange gwonna. Ontegedde naye there is one thing that you must understand, these are national issues. Bwe njijja wano nze simala budde bwa sisobola kujja wano discussinga family. Ensobi era nsobi. Nange nina family yange. Sisobola kujja wano ku discussinga Kyagulanyi family. No. Njogera ku only Bobi Wine for issues of national issues. Ne family mwagala emalefuna appointment. Yes. Sibuli gundi sibuli bawala ba Museveni ne batabani be baagala okumulaba bamulaba. Mulimu na basoko. Yes Kristo appointment ewedde emirimu. Okuleka nga ye yennyini yakitaddemu insinuation nga ye. Ontegedde era senga Bobi Wine ye yabadde ayise Mickey. Twali futu studio kuba yantuse ku gate zina ningenze ku Nuupu manyiwo. Ne order yabwe njimanyi bwetambula. Ozo tugano just yakyogedde mu mutima mubi. Yakyogedde mu mutima mubi. Gwe Mickey tojja kuveeri na girlfriend bo obagambe jatugenda tuyitireko wano ku kitebe kyaffe. Erisa apartment. Tugala mukulu wange. Erisa apartment. Ojja musanga alina meeting n'aba China. Ojja musanga alina meeting n'abantu abalala. Ojja musanga alina meeting n'Obote. Karate gwozze buzzi. Nkufuna. Tolina appointment olina ki? Era senga yatuusawo ne bamugamba nti nina appointment omukulu wa mpisi. Ono wajja n'atugamba mbu muvumye nnyo family yange. Waliwo omuntu yali amuvumyeko. Ye nga ye Ediawe. Ediawe n'amawulire yabadde agaagala. Yabadde agaagala. Gwokusa bukyanga gundi bitandika wali udde kulinnya ya Ediawe. Bukyanga spagejja? Wali udde kulinnya ya Ediawe. Sime yali yanoonya akalu. Ne bwaba teyakanoonya ne bwaba yakanoonya wali udde kulinnya li. Nga bamwogerako? TV discussion kiri wali owuliddeko nga bamwogerako. Boogera ku Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Center. N'amawulire is part of it. Remember bana bava mu kuyimba. Bamanyi n'amawulire bagazannya. Ono ayagala Nuupu ayagala gifuula center mu family. Anti kyekyo kati ye challenge nti waliwo amazima ge batamanyi ate ge balina okumanya. That is one of them. Nkufuna. Eri entity gireke. Machazi muganda we yagikulira gireke because bujja kucha ku macha. Nga Nuupu weri nga Bobi Wine takyali president wa Nuupu. What will happen?
tumuwa amagezi tumuveeko awummule bw'aba ayagala okuggyako ku gundi bw'aba tali ready ate ebyo ebintu by'amaalo alina no byewala statement ezo z'abantu b'amaalo si z'abantu bategeera nga ye was the area where I respect him naye ezo statement z'abantu b'amaalo bw'oba amuyamba Bobi Wine omuyamba kumumanyiira liri ggwanga ali mu nuupu ye karate gwogira bano bakozi bano bafuutu soja be bamuyamba ku bantu otujjukiza enseenene tonjukiza nseenene ontegedde bw'oba wanyamba webale nnyo okunyamba tonjijjukiza nnyo ontegedde bulungi nnyo ekyokubiri bano bafuutu soja b'oli mu kuzalawa be bamukoze ontegedde so be respectful understand wummula mwami yawe just rest in peace obuzito bw'abafuutu soja n'obuzito bwa Kyagulanyi family tutwala buli yafuna family ennene ey'abafuutu soja bafuutu soja be bakoze Bobi Wine kati gwe tosobola kujja kubazalawa kubanga gw'omuwa enseenene wakwata enseenene naye anti mwagenda okulaba Kyagulanyi nga yayina ettaffaali lya mutati wandi muganye okujja gwe wandi mukutte bukwasi n'omugato biyingiramu ebyo nakulabirira nakumala nakusomesa saakusomesa gende nakati yamulabirira akati akakkane okyegedde akubire muganda we simu olabe oba taagikwate amukwate kati lwaki kati owaalirira ki emagere wagenda ku geti bamugoba bamugobye Gomba bamugobye Magere ku Nuupu is a national unity platform si Kyagulanyi family platform no akakane waliwo enjawulo wakati wa Kyagulanyi family platform ne national unity platform kati agende ku platform ye Magere alabo banaamugoba agende ku platform ye Gomba alabo banaamugoba omwana yavuddeyo Munyarwanda n'avuma Kabaka n'agamba mmwe Abaganda njogera olulimi Luganda ndi mu Uganda ndi mu Buganda mugenda kunkola ki era Kabaka wamwe gwe mutijja mbu Kabaka si Kabaka wa Uganda si Kabaka wa Buganda Museveni ye Kabaka n'ebiwuka biba ne Kabaka waabyo tetumanyi omanyi kye bayita Namunswa ye Kabaka w'Enkuyege ontegedde so tewali buzibu ogamba yabadde ayogera Luganda sikyo lwaki yayogedde Lunyarwanda oba yabadde ayagala tutegeera information ye atumanyi Olunyarwanda lwaki yayogedde lulimi lwe because obwakabaka abantu tebabumanyi obwakabaka si gundi si musaayi obwakabaka ideology ayagala agikkiririzeemu atayagala agireke naye ekyo tekiyijjaawo ono tetumukakangako kuyita Kabaka waffe Kabaka tetukimugambangako era tetugenda kimugamba mbowa ejangwe emmengo tetusobola musajja wattu waddembe ne bamalaaya baba ne bakabaka newaka osobola obeera Kabaka newaka ewuwo mu nnyumba yo gwe Kabaka mukazi wasobola okuyita Kabaka ontegedde kyengezaako okugamba obwakabaka wabula obwakabaka bwa Buganda bulala kubeera tulina King Michael tulina King Saha tulina King Michael tulina ani alaso okubeera ne King Museveni naye owaffe Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri Kabaka wa Buganda tugambye Buganda sana ideology ontegedde bulungi nnyo kyobola nti mu Buganda buli muntu asobola okufuuka Kabaka oli waddembe buli family osobola okufuuka ng'okimanyi nti nno Kabaka bw'ajja ewammwe gwe weddira ki nseenene bw'ajja ewammwe mube enseenene ne yeegomba mwannyoko n'amuzaalamu omwana wammwe ayinza okufuuka Kabaka okimanyi ekyo nkimanyi kati nno ne bw'aba Mukiga ne bw'aba Mutoolo ne bw'aba Munyankole ne bw'aba ki kubanga ffe mu Buganda tukkiriza nti buli mukazi alimu wa Kabaka okutebolanga kususse oyo yeetyobodde talina gw'atyobodde akyogedde bulungi nze ndi Munyarwanda lwaki Museveni tabeera Kabaka we tetumuwa nnyo budde otawaanya waaki senga Muganda ye yazze teri Muganda ffe nkugambye kingdom Buganda kingdom is an ideology
It is not blood. Era abantu abalowooza nti waliwo omusaayi ogufuga. Bufana tetulina musaayi gufuga. Kyova olaba nti ours is a nation. Buganda is a nation. It's not a tribe. Kyova olaba nti ne mu Buganda ffe tulina basingi Katongole. Tubalinaako buzibu. Tomumanyi? Mumanyi. Yafugako ne wano. Yaliko MP wano. Wano Lubaga. Lubaga. Singi Katongole. Tulina ba Uhuru. Otegedde bulungi. Oba wasindika abantu bano basobola otyoboola ekitiibwa kya Buganda. Anti naye wa ddembe. Asindika. Kuba ekitiibwa kya Buganda kugamba ffe tugamba ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga naffe tukikuumenga ffe sibbo si bali ffe otegedde kakati oba musiru nnyo okuwa omuntu ng'afaanana bw'ati attention ontegedde kubanga abantu ebyo bibaddewo era bigenda kubeera wate bijja kubaawo nnyo naye nkugambye ideology ya Buganda nene nnyo okusinga ebyo kyovula obwakabaka bwaffe tebusobola kubeera sabotaged. Obwakabaka bwaffe mu nsi yonna bwe businga okubeera most civilized. Olaba na bwabungereza buli threatened kubanga obwabungereza butambulira mu musaayi gwe wasa gundi nawasa gundi ffe tetubirina ebyo. Ffe kabaka waffe tawasa. Abakyala bonna babe babe ne bwe musange wange wa Naalongo toba na buzibu nkuba n'engalo tumuveeko kakati kitegeeza nti akaana kazadde kasobola okufuuka kabaka. Ontegedde bulungi nnyo gwe maama wa kabaka ono agenda okuddako omumanyi wansi enene tolaba nti nammwe mugenda bakopi mugenda kunyumirwamu. Ontegedde so kati kyekikuumye Buganda. Ontegedde bulungi nnyo kyekikuumye ani Buganda. Era Buganda is a nation. Buganda is not blood. Buganda is not tribe. Buganda is a nation. Ontegedde kati bano abatawaana n'okulowooza kuba kati bo balwanyisa musaayi. Kyobola kibanguyira ogamba osiye mutefu balwane nnyo be bamanyi ekiteebwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga si nabo bakikuumenga. Tuyozeyeze Kenzo yakoze omulimu ogw'ettendo oguluwa art industry eri gazetted muki manyi gatya Eddie Kenzo ate senga tiyayambuka eri waggulu twali tukifuna era yeebazizza abantu abamukkiririzaamu neyeebaza abantu wadde mulimu n'abamu abamuwakanya naye yagaye tabalinaako buzibu naye yaalubirira art industry kubeera okke kyova olaba essaawa zino eri gazetted. Eddie Kenzo tumwebaza ekintu ky'okwagala art industry. Ayagala nnyo art kati oluusi obwagazi bwe bumukonvinsinga mu bintu bingi. Omanyi okwagala ekintu bw'oyagala ekintu osobola okubeera convinced. Oba oli asobola okwagala nnyo omukazi n'awunga. Kati Eddie Kenzo is one of those. Eddie Kenzo ayagala nnyo art and I think it's a good thing. Kati bwe yagadde nnyo art n'abeera convinced ne mu bintu ebirala bingi ate ne bamuwa n'obuvunaanyizibwa bw'alina okukola ye alina okuwembalirira. Manyi buli lw'obeera nga okola oteekeddwa okuwembalirira kati ebyo byonna part of the mbalirira. Nkoze kino nkoze kiri kimuyamba okusigala ng'ali relevant mu byakola mu byakola. However ebigambo ebimu oluusi byakozesa ayinza okuba tabimanyi bulungi ng'ogamba ogazetinga kiri gazetted. Art was gazetted way back. Kyovula tulina kye bayita National Cultural Center. Yazimbibwa mu 1900 ndowooza oba 10 n'emeka eri awo myaka gyewalako. Naye ekyo kikulaga nti already eri gazetted.
tulina ebintu ebimu bye bali mu kkayanira obudde buno nga copyright biki copyright zonna weeziri bayinza okuba kati balina ennongoosa ze baagala okukola kituufu naye nga copyright weeri naye mpulira boogera nga baagala okuleeta ekintu ekipya era yagamba tuleeta copyright no copyright weeri yateekebwateekebwa era eriwo mu mateeka so ebirala bino byonna ebirala bitono ontegedde ebirala bino byonna bitono naye olw'okuba nkugambye kyekyembalirira nti fejjukira tuweerereza oluusi mu bantu abatali bamanyi nnyo kati nga ne bw'oyogera ekintu tebakinoonyerezaako tebafaayo nayo oli ayogera ekigambo and everybody believes oli kuba kati olumu omanyi okulaba n'omuntu ategeera nga gamba tugenda kuleeta copyright do n'omugamba you are out of your senses copyright law weeri mwagala nafuya maanyi ga Kenzo nze sinafuya maanyi ga Kenzo that's why nasokenako mu appreciatinga nti yeebale kwagala art naye tuconcentratinze nnyo ku bintu ebitalina amakulu ne tulekawo ebirina amakulu twetaaga production okusinga nze that's what I would say nti production ekyali wansi mwami Eddie Kenzo kati nganze omuntu owa theatre simanyi akuba nti bo bafaayo nnyo ku music and that's another problem that we have nti abayimbi balowooza art ategeeza music kati feba abakubi b'ebifaananyi abakubi b'eŋŋoma abali mugundi mu famire eno bagiyita batya mu theatre tebabifaako otegedde tebalinaawo nteekateeka yonna yaffe ntegedde babeera theatre yaffe yiye eri awo twasaba dda tubeere ne regional theatres tubeere nga buli region atisi mulimu theatre eri attached ku National Cultural Center kubanga buli region erina cultural values zaayo ne cultural beliefs ne cultural dances cultural music cultural what tulina okuba ne libraries in those areas nga ziri attached to the National Cultural Center so that oli bw'aba ayagala ekintu nga amazina g'abakiga alina waagajja waagasanga amakiga amazina g'abanyankole ag'abatoolwa gaaki history waabwe engero zaabwe ebintu ebifaanana bwe bityo because that is all art naye bano ba mwami Eddie Kenzo baconcentratinze nnyo ku byabwe bo batunuulidde music kyova olaba nti copyright gye boogerako eyogera ku music tebalowooza ku copyright erowooza nti how do we copyright the dance nekino takimanyi kyayogerako akimanyi naye nkugambye akimanyi oba situbira nti yandikoze ekintu kifaanana bwe kityo akimanyi naye gazetting ekintu yes very good kiri gazetted ati yali gazetted naye tukyasobola kukiŋŋamba ekyo kubanga yali gazetted way before kati you are repeating yourself ontegedde National Cultural Center egenda okuteekebwawo ng'olwedde in 1900 something way back already art olwo yali already gazetted so tosobola kugamba nti twandibadde National Cultural Center nga tetulina art is not gazetted because gazeti okubeera mu gazeti kitegeeza nti government has recognized this and it is now a national issue kakati now if it wasn't national tetwandibadde na National Cultural Center so ekyo si kipya naye kyetwandiyagadde is more production kubanga buli lwobeera ne production nga nyingi we wali business because at the end of the day tunoonya bino twagala kufuna ssente twabavubuka baffe funa mirimu naye tetusobola kufuna mirimu nga production eyongera kwonooneka olwaleero laba music yafuluma kati copyright yammwe mugera gitandika ogikola ekola eki ecopywriting eki nga ne music mufu ontegedde tunuulira ku mizannyo egifuluma ontegedde bulungi
Kuwemula okulimu. Tunulira ati kati bwatambula. Direction kije tukutte. Nkufuna. Ochekede bulungi nnyo. So nze ntunulira nnyo production. Njagala production kati. In fact, production is more important. Because bino byo gazeti nga biruwa birimu ki. Ontegede bulungi nnyo. Art is gazetted. What do you mean by that? Can you explain more? Tutegeere. Kubanga bw'oyogera ekyo saamutegedde. Kyebadde ategeeza. Saamutegedde kubanga nze mmanyi nti art was gazetted way back. Akomewo alambulule atubuulire kiki yabadde ategeeza kuba saagala mwashuumingira. Ontegedde. Art was gazetted way back. Ontegedde bulungi nnyo. Ali recognized bulungi by the government. Kyova tulina ne ministry number. Ministry of Gender. Ati mwali under. Ontegedde bulungi nnyo. So kakati tojja kugamba nti yali gazetted. What do you mean by that? Can you come and explain? Then ekyo ng'okitadde ebbali. Mukama wange oyo alina ebintu bye yeetisse ku mutwe by'atamanyi bingi. Yeetisse kutiya. Erimu emiyaayu. Erimu obugwa. Erimu emisota. Kyokka te bamugambye nti baatwala Pamba. Bamutisse ensawo ye nga tamanyi. Bano abamutisse bo bamanyi ebirimu. Bo bamanyi ebirimu. Anti akyali mubisi. Okyegedde. Addeyo ku ground. Ategeere kiki ekiri ku ground. Abantu ddala baagala ekyo ye kyatembeeya kye baagala oba abantu baagala production. Nze ndowooza abantu baagala production. Omwana omuyimbi olwaleero ayagala kubeera kuwandiika luyimba lwe luyitibwemu alutwale alufulumi. Kyova olaba tulina kati abantu olwaleero abasasula TVs bakubira ennyimba. That is how bad people want their productions to get out. Now when the productions get out, because tubuuze abangi bali ku side ki. Abantu abangi abayimbi abangi oba bannabitone abangi tuli ku side eyagala productions oba tuli ku side egamba nti productions zaffe twagala zibeere gazetted and copyrighted. Abantu batunidde ebintu bibiri ebisinga obukulu kati because ebyo byonna bye boogerako birungi naye waliwo ebitandikirwako. Ekisooka production zirina okubaawo ate nga ziri better. So zisobola okucrossinga boda ku boda zitunyumire abantu bazibe consumption ebeerewo. Then ekyokubiri is the consumers consumption. Olwaleero tulina abantu mu theatre tebakyajja. Bantu bali ku TikTok. Oli tajja kusasula show yange ya $500 kujja kundaba 2 hours. Ajja kugula data wa 2,000 aseke paka kuwulira bubi ku simu ye. Ontegedde. That is where we are. So can we have a better approach to production? Then after production, consumption. How would we make people love theatre, love music, love this? Because olwaleero n'ebivulu byenyi tebikyakola ssente. I don't know if you have realized. Tebikyakola ssente. Ate nga bateekamu nnyingi. So kati tutunuulidde nnyo ngeri gy'okufuna ssente mu bantu. Naye nga tetutunuulidde butya bwe tuyinza okuba production eziri better. Eziba entyising oli agambe sisobola kusubwa muzannyo ogwo. Sisobola kusubwa kino. Sisobola kusubwa kiri. Sisobola kusubwa. Omusindisa addeyo ku ground table. So tulina okuddayo ku round table. Tutegeere bw'oyogera ku art oyogera ku kwani. Copyright yange ya theatre artist tefaanagana na ya muwandiisi wa katabo, tefaanagana na ya mukubi wa bifaananyi, tefaanagana na ya gundi na ya storyteller. N'ekigambo art kino tumanye ebipakibwa anti kati bano bo abayimbi bagenda ne bawamba art bo balowoozesa abantu nti art means music. Yes, art is way big. Ababumbi ontegedde makere tulina mu industrial art tulina waliwo aba industrial art babumbi bakubi babifaananyi tulina abantu bangi otegedde ba engineers, they are artists. Otegedde kyengezaako okugamba. So art is a very big science and art.
Okitegedde? It's a very big science. Kati Eddie Kenzo oluusi beerabira bo ne batunuulira ekintu ekyo music. Okitegedde? Ne batawaayo budde kutegeera bino bintu birala. Nze that is what I can say. Obote kankuta kubanda awuma lwali bubi. Tumalirize King Saha Kabaka. Ate polisi yalete mujje ku stage. Ngayimba akamwanyi. Polisi erina okutegeera olumu nti abantu bano mu bafuula ab'ettabbu kati tekaliiwo ze nabadde Butambala mwanyi mpitirivu buli wajja noyagala okumugoba oyina by'otandula be baba wa vibe abantu babadde beekalakaasiza nga batabuse nga bakeerakaasa kalenda awo ebyo polisi yo eyagala nnyo relevance kuba baagala okubba amafuta twabadde mu operation twabadde mu kino twabadde mu kiri okitegedde. That's the problem, but it is not safe, it is not good. Balina okubyesonyiwa oluyimba bye biri Eddie Kenzo byataakoze okategedde kati nze nkulaga production kubanga ebyo bibeera mu production oluyimba lufuluma lutya bweba gavumenti terwagala terufuluma from day one okusinga obonyaabonya abantu kati mugenda bakuba mutiya gaasi era mulimu bakubye emigabo abawagizi lwaki mubakuba because ono mwamukkiriza okugenda okuyimba list yagibawadde gyagenda okuyimba because abayimbi baba ne list gibatambula nayo olaba Chameleone alina ekibira kiramba naye n'ennyimba zayimba ne zaatayimba ina season n'agamba nti ngenda kuyimba list gyetugenda okukuba n'atukubira ennyimba 2 n'agenda ng'alina ennyimba 2 okitegedde. Waliwo ennyimba ezimu ezitajja kuyimba kati bw'oba n'okola production nkulu nnyo bibamu okwetegeka kubanga waliwo preps ze mukola ontegedde rehearsal zikolebwa zitya bino ebintu bye birina okukolebwako so si kutugamba nti kati tuli gazetted bino birina okukolebwako wakati gavumenti gw'ogiyambirawo ekusasula gw'ogiyambirawo nga abantu babakubira emiggo omugundi bayimba obumwanyi babakubye lwakamwanyi gwe president w'abayimbi lwaki abantu bakuba obumwanyi ne buyitawo otegeera sigamba nti kibi okuyimba akamwanyi naye nkugambye nti production ng'eneekolebwa because waliwo ne baita seasoning ffe ne mu kyaki tulina ennyimba z'okuziika tulina ennyimba z'okuziika tulina ennyimba z'okumbaga tulina ennyimba z'amazuukira tulina ennyimba z'okubatiza okitegedde bulungi nnyo tetujja kubanga tuli mu kubatiza oleeterwa okuziika tuli mu kubatiza okabe amaze emirimu gye bakubye ninga zonna nnyimba zaffe okitegedde kyenza kukuba eno gy'obasindika ye bamukiririzaamu anti kati ye problemu lwaki tebakukkiririzaamu kitegeeza tokoze buvunaanyizibwa bwo buki bulungi because at the end of the day olina okukkirizibwamu because bw'obanga gwe president w'abayimbi it is a taker ontegedde kati bino ebintu waliwo amateeka gawerekerera ge mulina osooka okukola nga temunnakola liri okitegedde bulungi nnyo kati ffe challenge gye tulina mu Uganda tubuukira nnyo okitegedde oli bw'awulira copyright n'agyesibako n'atamanya nti copyright is a simple thing copyright is a simple thing yo copy my right bye bino ku YouTube gwe nyinza okujja content ku channel ne muteeka ku yange that's what we call copyright nti copy hiyo ne right hiyo you either give away the copy ne right or not ontegedde bulungi that is how simple it is. It is not as complicated as they state it. Ndoza tujja tufuneyo olunaku tusomesa ekigambo copyright. Copyright is ekigambo biri bigambo bibiri ebiri wamu. Copy ne right is your copy. Gwoba ne right to your copy. Kitegeeza you can give me a copy. You can refuse to give me a copy. Kituufu. And the right to it. Now, but tuba tugenze for example ku TV radio kibiki. Abantu abasinga okulwanyisa wano copyright baali bagamba bayimbi abato ffe tetunakufuna linnya era kati ffe boolaba wano tugenda kukola tutya tusasula TV zitukubira ennyimba kati obwo bugwagwa obw'ekika ekyawaggulu nti keera ku makya ng'omuyimbi kwata oluyimba lwo lutwale ku Galaxy obagambe ti oluyimba lwange mbawadde copy ne right mu lukube omwaka guno gwonna
teekako omukono nze lwaga pimpi mbakiriza mu lukubi ogende ku UBC okole kyekimu ogende ku gundi okole kyekimu ogende okole kyekimu ontegedde balukube lukwate bwe lukwata ogamba naye mutandika okumpayo emitwalo emeka ebiri buli lunaku ontegedde bakugambe nti lwaga pimpi tetugenda kukuwa tetulina ssente tugenda kukuwa mutwalo ontegedde omanye nti ku Galaxy njyayo emitwalo gyange meka emitwalo gyange ebiri buli wiiki ontegedde newalala buli wiiki kitegeeza nti buli wiiki osobola okuŋŋanya mu zi radios emitwalo gyo 10 n'emeka 15 nga oba oli mulamu oba oli mulwadde oba oli ki n'ogamba n'okola kyekimu ne ku TV okitegedde awumudde akitadde okikkiriza kituufu okitegedde nti n'omanya nti no kakati ne TV nakoze kyekimu TV ngifunamu emitwalo gyange ameka 2 buli mwezi TV zonna zeninako enkolagana nazo ontegedde bulungi nnyo nga gwe okola ki osirika ontegedde bulungi nnyo bw'osirika ojja kumanya nti olina ssente oba performance oba toperformance bino ebintu byangu nnyo Eddie Kenzo okubikola byangu nnyo ontegedde baganya okubikola ne beesibye ku busonga suka copyright simanyi parliament terina mugaso because parliament tesobola kuteeseza gwe muyimbi parliament teyimba kituufu gwe olina okukola parliament yo ne muteesa ne mukola okusalawo ne mugamba nedda music agenda kuba bwati ontegedde kati ne mukola kye bayita bylaws ze mu gazeti nga babimanyi ebyo yeso ze mu gazeti kati okungama mu gazeti ze music what the hell are you talking about because it's already gazetted long time ago so are you regazetting it what are you doing what do you mean by saying that kyetaaga tusooke tufunemu omusomo twetaaga omusomo bayimbi bategeere because mwenna muli ku page zanjawulo nayogera bibyo because buli omu alina kyategeera naye bino ebintu byangu okukola ffe tubizibuwaza by refusing to kubanga buli muntu bali mu ddiiru babeera mu ziddiiru okyegedde mu kifo ky'okukola ebintu ebiyamba abantu babeera mu ziddiiru kagundi andabe wano kubanga njagala bakoza proposal sente babeera mu ebyo they are not willing to help the industry itself ontegedde bulungi it is that simple forode mu art tukikola nze nina omuzannyo mulamba ku Bukedde okisanga Uganda gutambula they pay me kuba gwomanyi ekyoyagala because nze manyi kyenjagala ontegedde bulungi naye nga ate nabawaako kuwaako ow'obwereere twabawaako kuwaako ow'obwereere netusooka netukwata audience neŋŋamba muganda wange mukama wange Nsereko tetugenda kuddamu bawa bagambe tetubawa tetulina okuleka nga batufunirayo ku ssente za production ne batandika otusasula okyegedde okyengezako okugamba so ne music bw'ali gw'omuyimbi omuto yeeraliikirira oluyimba lw'okufuuka hit sooka okwate rights oziwa abasajja bakuba oluyimba okumala omwaka jjukira nabo beetaaga content ku TV zaabwe nga bw'onoonya hit bw'omala ogimuwa negumala omwaka bw'obeera n'ennyimba zo15 bagambe luno hit luno mbawadde za bwereere nawano mbawadde za bwereere nawano mbawadde za bwereere luno ndubawadde nti ssente bwe ziti omwaka bajja basasula they will pay you omanye nti ng'omuyimbi olina ennyimba zo olina emitwalo gyaga buli mwezi emitwalo gyaga nga ziva mu TV na radio aga gw'osirike tumalize ne papa tubale tukyakola papa n'ayitamu n'agukola naye nga papa alabika akitadde kozi abadde ani oyo gundi Benedict papa we Francis akitadde badde musajja mu America ndowooza nga bakava mu Easter but abadde musajja abadde ndowooza abadde ayagala kusooka abantu kubawa misa ye naye abadde mulwadde for some time abadde mulwadde for some time abadde yafunamu ne ka cancer awo bagamba afunyemu ka cancer abadde mulwadde for quite some good time abadde ku myaka emeka tali mu 90
Neba bakaddiwa. Bakaddiwa. Kuba bamulonda mu kinaana, bamulonda mukadde. Yalina 88. Bamulonda ali mu kinaana era. Afudde 88. Tawangadde. Kuba bamulonda ali mu kinaana. So kati katulinde akakka akalala anti balina okulonda omupya. Ono bamala muziika oba? Basooka mutta. Nebaloka balonda. Basooka mutta bakole obuntu bungoddiira bwabwe. Mu Africa yo nga tebalondayo. Waliwo eyeesimbawo okwo yali obawo South Africa. Babateekawo just tebabalonda bulungi. Ndowooza gundi tebalonda. Katonda tabalonda. Naye nga babaamu. Simanyi oba munda omwo waliwo akuma akakka anti akakka kabeerawo kati paka akeeruwe kavaayo. Naye katulinde kali akagambo kotera okukozesa. One day. Tujja kubeeraawo nga Omufirika ayingiddewo. Twagala okubagamba kano kalango. Waliwo omukolo ogw'ekitiibwa ennyo ogugenda okubeera wano. Abantu bajje bettanire. Mukolo gugenda kubeera gwa kitiibwa. Baguyise mukolo guno gugenda kubeera gwa kitiibwa nnyo. Gugenda kubeera ku Serena. Omukolo baguyita Middle East and Africa Digital Transformation Summit. Gugenda kubeera w'ennaku z'omwezi 25 paka nga 27 June 2025. Guno gwennyini omwaka gutegekebwa high people. Gutegekebwa gundi gutegekebwa high people ne gundi ne ate ebintu high people birungi nnyo. Commercial Business Council bibamu kuba gutaddemu ensimbi ne Ministry of ICTS tegusigwa ssente. They are going to be special invites nene abantu abanjawulo bagenda kubeerawo, speakers abenjawulo ne president w'eggwanga agenda kubeerawo. So mukolo ogenda kuba gw'amaanyi nnyo nga high people bujjo bekola ebintu byayo. Omulamwa gwako empowering innovation for inclusive growth in the Middle East and Africa. So ensonga zonna zigenda kuba nga zoogerwako. Gugenda kutwala ennaku zaago 2 nga gugenda mu maaso bagwettanire okuva nga 25 paka nga 27. Mikutu gyonna gujja kubaako. Mashallah omikutu gyonna gujja kubaako. Mukwano gwaffe Innocent Kawoya. Innocent Kawoya simanyi oba akomawo ku bwa Lord Mayor naye nga tuli mu negotiation kuba gwe twagala. Dwete yali ku MP oba yali Lord Mayor kubanga he wants to digitalize Kampala. Kampala yonoonese nnyo, yeetagamu abantu abagezi. Kampala yeetaga banna Kampala. Tubuuza nnyo ground. Ground ki? Ali atya? Ali steady. The Middle East is Africa. Middle East and Africa digital. Ali steady nnyo. Tugenda omukolo tugwettanire. Otuveeyo. Campaign yastandise? Campaign tannaba kutandika. Ffe tumwegayirira. Mutandika. Tumugamba tandika. Abantu bonna abalungi kati kankubulide abantu bonna abalungi mu bukulembeze ffe tulina obbasaba ontegedde bano abatutwesibako be bayaaye. Omukulembeze omutuufu bamusaba jangu weesimbewo jangu otukulembere. Tuli ku mulamwa omulamwa digitalizing Kampala. Ogw'omukolo tutunulidde gundi empowering the digital use mu Africa ne kugamba enkolagana eyo kubanga omusajja ye ali mu teknologiya ali mu teknologiya and financial technology. Ndoza abantu we bati abaleetawo ekintu ekyenjawulo tubawagire nnyo mulamwa mukulu nnyo tuleme kubikuba ate bukubi tuleme kubeera tuli eno tubadde mu Africa kati it is more like a linkage. It's gonna be like a linkage, something like that. Njia kuwa kubunanka ni onolaba engeri obo. Inshallah tusiibula robot. Nga tusiibula abantu baffe twagala babu okubeebaza okuba nti mugoberera mweyongere okwagala omukutu gwaffe guno. Omukutu gwaffe gwakomyewo bayita Media. Mubeere bulungi. Mweraba.